Omuko omwavu yayasa enku ku buko. Omuko omwavu yakima amazzi ku buko. Omuko omwavu yayoza essowaani ku buko. Omuko omwavu yasima entaana ku buko. Omuko omwavu yasitula emirambo ku buko. Omuko omwavu buli kintu kyonna gwe bakituma kubanga abeera talina ssente. Ebyo bye boogerera Diamond Platnumz, omuyimbi w'e Tanzania Bawazali, eyakola emirimu egyali gitamusuubirizibwa kubanga yakola emirimu mingi nnyo nga abantu baali bamutiisa amaaso ku lw'okubanga superstar ate kubanga alina ssente. Kaakati abantu abamu bo ne balowooza nti ono alabika talina ssente. Ate olw'okubanga n'abakungubazi bwe baalinga boogera wali nga buli ajja ayogera ku mugenzi Ssemwanga. Mbu simanyi omukyalo ono maama wa Zali ekimusse kubanga okufa kwa Ssemwanga kwamukosa nnyo kubanga Ssemwanga ye yali amubeereddewo mu mbeera ze y'amumanyidde mu nnaku. Kiyinzika okubeera nga kituufu naye ng'ate ekyobutoogera ku Diamond Platnumz ogwo nagwo si musango kubanga Diamond Platnumz yaakayingira mu famire ya Zali. Diamond Platnumz yaakayingira mu bulamu bwa Zali. Tosobola kumugeraageranya n'omuntu ambadde ebbanga eddene erisukka mu myaka 10 ng'ali mu bulamu bwa Zali. Kwegamba Diamond Platnumz bw'omugeraageranya ku Ssemwanga ku bbanga lye bamaze mu famire eno erya Diamond Platnumz abeera n'omwana tannaba na kuyiga kwavula tono nnyo bw'oligeraageranya ku bbanga Ssemwanga lye yamala mu famire y'Abazali. Kaakati ekyobutoogera ku Diamond Platnumz, ekyobutamwogerako oba okubeerako kye bamuwaanako wali mu kufiirwa, ogwo si musango kubanga ekituufu kiri nti bambi Diamond Platnumz mupya mu famire, mupya mu bulamu bwa Zali. Ate n'ekirala, Diamond Platnumz si mwavu. Okubeera nti Diamond Platnumz yakoze emirimu egy'enjawulo, okubeera nga Diamond Platnumz kwegamba yeetoowaza n'atuukira ddala ku grade 2 ng'ey'omuntu ow'oku kyalo ali awo ali komona, kwegamba obwo bubeera bwetoowaze kisinziira omuntu bwe yakuzibwa. Diamond Platnumz muyimbi ow'erinnya era essaawa zino wenkoledde vidiyo eno nga Diamond Platnumz yasinga okubeera ow'ettutumu, yasinga okubeera ow'ettunzi mu East Africa era y'omu ku bayimbi abanene be tulina mu Africa. Naye bw'abeera nga Diamond Platnumz asobola okujja mu kufiirwa kwa mukyala we ne yeetoowaza kwegamba n'atalaga bwebindu bwonna n'abeerera ddala ng'omuntu aliroko n'abeerera ddala kwegamba ng'omuntu owa piccu bannange, oyo abeera yakuzibwa bulungi. Credits zonna tuziwa maama wa Diamond Platnumz kubanga Diamond Platnumz yagenda kwegamba yajja oba mu kufiirwa kwa maama wa Zali yagendayo oba yajjayo nga ali ne maama we. Naye Diamond Platnumz bwe yatuuka wali teyalaga kintu kyonna nti nze ndi star. Nedda, yali musajja kwegamba atutte obulamu bwe butyo era baamuleetera obuugi bw'abafiirwa naye n'abunywa naye nga teyaligaanyi oba yali badde asobola okugamba maama we nti maama tugende mu Serena tulye emmere then tukomewo. Nedda, kaakati Diamond Platnumz yasula awo oba okiraba mu kufiirwa. So sigamba nti nno empewo yatuuka ekiro n'emufuuwa nnyo ate n'agamba maama we tugende mu woteeri twebake. Nedda, era ye yatuula awo paka obudde lwe bwakya ng'abakungubazi abalala. Ekyo obwetoowaze oba grade eyo amazima gali nti kiraga bulazi omwana wa gye yakulira. Diamond Platnumz yakubye bannayuganda bonna abeeyita ba celebrities, kwegamba yabakubye penalty n'enywa. Mu Uganda tetulinayo celeb asobola kweyisa nga Diamond Platnumz. Nze mbakakasa w'olaba Jose Chameleone omanya abantu bagenda kubba obusimu bw'abantu, omanya abantu bagenda kukubaakuba abantu. Jose Chameleone alinga agamba nti nno ye alunda batemu, ye alunda abantu kumalako bantu mirembe. Jose Chameleone w'abeera kwegamba abantu buli kika kya ffujjo. Jose Chameleone w'abeera kwegamba abantu abo bamutambulirako tebakkiriza Jose Chameleone kwogera n'abantu balala. Oba okitegeera kiba kitegeeza nti Jose Chameleone obw'ebindu bw'alina bwe bumulemesezza okutuuka ku grade ya Diamond Platnumz. Nze mbabuulira ekituufu. Oyo ne tumuvaako ne tugenda ku Bebe Cool. Bebe Cool musajja mwetoowaze nnyo
naye tatuuka ku grade ya Diamond Platnumz. Diamond Platnumz n'asitula omulambo, n'asitula mayiti ya maama wa Zali. Diamond Platnumz neenyigira mu kusimentaana. Diamond Platnumz n'aziika. Diamond Platnumz ne bamulaga ng'atudde ku ttaka. Diamond Platnumz n'anywa obuugi. Ng'ate ebyo byonna byonna bikolera ku buko. Diamond Platnumz buli muntu obwedda ajja ne kabeera kaana kato nga kamubuuzako Diamond ng'aseka nako. Oba kiraba ekitali ku Dr. Jose Chameleone. Oba kitegeera ekitali ku Bebe Cool. Ekitali ku Bobby Wine. Ekitali ku radio ne Weasel. Oba kitegeera bannayuganda mbeegayiridde. Omusajja ono Diamond Platnumz lwaki musajja mugagga nnyo era lwaki abantu bamwagala nnyo, lwaki amakampuni gamweyuna nnyo, lwakuba mwetoowaze. Era teriyo kampuni eyagala kugitunda oba eyagala kufuna ambasada a promoting company mu bantu ne bafuna abantu bana batalina mpisa. Nze mbabuulire kituufu y'ensonga lwaki mulaba Eddie Kenzo mu Uganda kati mu baserebu betuyina buli kampani yonna erwanira Eddie Kenzo lwakuba alina empisa. Eddie Kenzo Bebe Cool bayinza okuba bagwako mu kiti nga Diamond Platnumz. Diamond Platnumz alina empisa eza buli kika. Era nze Eddie Mizaya ngamba Diamond Platnumz webale nnyo webalire ddala. Naye credits zonna nziwa maama wa Diamond Platnumz kubanga yakola omulimu munene nnyo. Omwana star muyimbi ayina ssente muvubuka muto yali badde ayina amaapanti naye mu butuufu nakkakkana ku grade bweti. Uganda nze kankubuulire omuyimbi we Uganda akubayo akayimba kamu akubayo obuyimba bubiri abeera star omwaka gumu n'alyoka amira obw'ebintu. Bw'asanga abantu ayagala kubalinnya, bw'asanga abantu ayagala kubafuuyira, bw'asanga abantu ayagala kubamanyiira. Oba kitegeera kwegamba ayogera akudaala. Naye akasajja ka Diamond Platnumz kabadde ka star okumala ebbanga n'ebbanga kayina ssente kaana kato naye ne kabeera nga kali down to earth. Era kalagidde ddala olw'omusajja ono yalagidde ddala nti no mukungubazi erya ddala teyazze kweraga. Oba kitegeera ng'abayimbi abalala. Nze kambabuulire singa kyali nti Zali yali yafumbirwa serebu we Uganda, omuyimbi omu ku bana abeeyita baserebu nga muyimbi mu Uganda, waalirabye obuzibu. Baserebu be Uganda batuuka bali ayagala azimbe bw'ati, ayagala buli muntu yenna azze mu kufiirwa oba mu kukungubaga asimbe layini ajja amubuuza. Ne Diamond Platinum namulabye nga yeetowazza n'agenda ye kennyini n'ayimuka n'agenda ng'abuuza ku bakungubazi kubanga bazze kubakungubagirako. Diamond Platnumz afiiriddwa nnyazaala we amuzaalira omukyala. Ekitegeeza Diamond Platnumz yenna nnyini kukyaza abagenyi abo abazze okubabudaabuda. Naye singa yabadde sita wa Uganda oba kitegeera hayayayayaya walirabye omuliro. Kati nno newunya bannamawulire abakola ku mativi ag'enjawulo mu Uganda ne balyoka basimba layini nga baagala okwintavyuwinga Diamond Platnumz. Naye omusajja ono yabagambye ekigambo kimu era nze kyansanyusizza nti bannange twazze kungubaga sazze ku bya interview. Bwe muliba mwagala nkole interview mujja kunsaba era nja kujja mujja kumpita nzije. Naye kati essaawa zino kijja kulabika bubi ng'abantu bandaba tuzze mu kufiirwa ate ndi ku interview. Era waliwo omuwala wa TV gye bayita Sparks eyasobodde okufuna omukisa n'ayogerako ne Diamond Platnumz. Ye yalemeddeko paka nga bamaze okuziika. Oba okitegeera bwe bamaze okuteeka omulambo oba mayiti ya maama wa Zali oba nnyazaala wa Diamond Platnumz, awo n'alyoka abeera free n'abeera bit relieved. Era omukyalo ono kulw'okuba ye yabadde mugumiikiriza n'alyoka akkiriza okumwintavyuwinga era nga bwe mulaba bwe yakikoze. Oba kitegeera mugenda kulaba wano nga bwe yakikoze. Kakati ekyo kitegeeza Diamond Platnumz omutima gwe gulinga ndowooza gwa Eddie Mizaya. Bannange nze mbabuulira singa nali star, singa nze nali waakabi nange ndowooza era nsaba Mukama Katonda nnyambe embeere waakabi abantu balabire ku nze. I tell you, mu Uganda balabire ku nze. Naye Jose Chameleone obuleesingiddwa omukisa. Lwaki abantu abakutambulirako bakuba abantu? Lwaki abantu abakutambulirako balumya abantu? Lwaki abantu lwajja wooli olowooza nti noli wakitalo nnyo balina okubabba obusimu? Mr. Bobby Wine, lwaki abantu abakutambulirako balumya abantu? Bebe Cool, nga lwaki abantu abakutambulirako balumya abantu? Kubanga gwe tolina musaayi gwa red, kuba gwe omusaayi gwo gwa kiragala.
Lwaki temuyisa nga Eddie Kenzo? Eddie Kenzo talina bakanyama bamutambulirako mu Uganda. Eddie Kenzo atambula n'abavubuka sayizi bwe, ate takkiriza muntu okukola fujjo ku muntu. Oyo ye Eddie Kenzo, kati ye Diamond Platnumz. Naye Sanga radio talina maanyi, ne wakiri ayinza okukuyira omwenge. Oyo omuvubuka oyo gwe bayita radio. Yeyita kugamba kuba akozesezza ettutumu olw'okuba abantu bamumanyi avuluge abantu. Ate omwana omulala w'empisa ennyo ye Wizo. N'olw'okuba Wizo abeera ne radio wampisa mbi bagamba ennyaanya emu mbuulira gw'oyita naye. Naye nga te ye Wizo bw'omusinkana era bw'akusinkana agamba kiki muganda wange Eddie Mizaya. Naye radio bw'akusanga ayagala kukulaga nti w'amaanyi. Talina maanyi, munafu, naye wakiri agamba nti wakiri namuwandulira amalusu. Ekintu kino Diamond Platinum kyakoze nze ndowooza mmwe abeyita ba celebrities, abeyita ab'amannya, abeyita abayimbi, mbeegayiridde mukoppe ebintu bwe biti. Temukoppa bintu bibavumaganya. Mbeegayiridde. Mukoppe Eddie Kenzo. Kuba nkimanyi Eddie Kenzo musajja mwetoowaze nnyo. Era Eddie Kenzo ekintu kino akiraga. Eddie Kenzo buli gy'agenza okuperformingira ayagala nnyo okubeera n'obwana obuto. Obwana obwo butalina nnyo. Oba kitegeera tebulina nnyo kwegamba bwagala bwagazi kubeera ne Eddie Kenzo kubeera kumpi naye. Era obwana obuto bujja ne budduka ne bubeera naye ne busaaga naye n'asaaga nabo. Naye waliwo omwana omuto ayinza okusemberera ewali Dr. Jose Chameleone nga bamututte e Masaka. Bamulanza ali Mityana oba bamulanza ali Jinjo Bambalala oba Kibugo bawa. Omwana omuto n'asembera Jose Chameleone. Tekisoboka. Waliwo omwana omuto asobola okusemberera radio. Tekisoboka. Waliwo omwana omuto asobola okusemberera Bobi Wine. Tekisoboka. Ekyo nze mbabuulira. Naye Eddie Kenzo, Bebe Cool, abaana kwegamba Bebe Cool ate simanyi. Kubanga ye Bebe Cool yakulira nnyo mu VIP, mu mbeera y'ekizungu ennyo yakulira mu bikomera. Naye omusajja ali down to earth. Kye simanyi oba atuuka ku mbeera ya Diamond Platinum. Omusajja oyo gwe mulaba yasinga okugulwa ssente nnyingi mu East Africa mu bayimbi bonna. Era ye musajja asinga obugagga mu bayimbi abamu East Africa. Naye ye musajja kati essaawa zino asinga empisa. Imagine mujjukire taata w'abaana bazzali omugenzi Ivan Ssemwanga, ai Allah mutuwere ekiwumula eky'emirembe, bwe yafa interviewinga Diamond ku TVs ezisukka 10 ne ku radios n'empapula z'amawulire ng'abagamba abaana ba Ssemwanga kati baana bange nga Diamond Platnumz, kubanga zali muzaddemu abaana oba mukyala wange. Kitegeeza abaana abo ba Luganda, sisobola kubaawula. Era nze nja kulabirira abaana ba Ssemwanga tebajja kujula. Ne tulyoka tumuwaana nti omusajja ono bannanga alina empisa, kati ate yatufuludde. Naye nze eky'obutamwogerako wali obedda buli mwogezi ayimuka ng'ayogera ku mugenzi Ivan Ssemwanga nga bwe yakolera ennyo famire biki blame bennyinza okugiteekako nti oli bwabeera ng'afudde noono omuntu waliwo kati aliwo, mulina okumulaga respect, mulina okumulaga nti mumufaako, mulina okumulaga nti nno waali, muleme kubeera ate nga muwaanawaana buli kaseera muwaana mugenzi kuba oli taliiwo. Oba okitegeera kati bano abafamire obedda buli yajja n'awaana omugenzi Ivan Ssemwanga babeera ng'abagamba nti nno zali tetumwagaliza kubeera noono. Kuba waakiri wali baddewo omuntu omu amuwaanako oba amwogerako, kale amuwero kaminga nti bannange omuko bwate tusanze okumulaba kuba omusajja yavudde wala. Oba kiraba yavudde Tanzania. On top of that yataddemu tiketi maama we neyeteekamu tiketi n'ateekamu tiketi z'abaganda be. Oba kitegeeza abamuwerekeddeko n'emikwano gye. Yaguze tiketi z'abantu balinga 10 ne balinnya ne bajja okubeera to attend omukolo ogw'okuziika nnyazaala waabwe. Oba kitegeeza naye newabulayo family member yenna ayimuka n'akola ki kwegamba amurecognizing. Nze mistake yonna ngiteeka ku ba family members naye ng'ate credits zonna nzi wa Diamond Platnumz. Yalaze nti is down to earth, yalaze nti nno ebyokwegulumiza bya kisiru. Era muwulidde interview gye yakoze bwe yabadde egamba my lord kana akasajja kagezi, kana akasajja Katonda yakawa Diamond Platnumz. Aha, Mukama Katonda yakuwa. Nze ndi Eddie Mizaya, mutabani wa Alice Nakakande, ndi Sweden, taata Jaden, taata Virima,
agataliiko ssino naye Diamond Platnumz weebale naye famire ya Zari mbabuleminga obutalabawo omuko wammwe essaawa zino ate nga yalina mwannyina mmwe oba yalina muganda wammwe mbalamusizza. Assalamu alaikum, Diamond Platnumz. Assalamu alaikum. I'm okay. I'm going to be speaking in English. Is that okay? Any language that you prefer. All right. So I on behalf of my Ugandan fellow people, and then your supporters, and then your fans, and all that, I'd number one like to thank you so much. You know, people did not expect you to carry yourself from wherever you have been. You are a very busy man to come up to here to, you know, support your wife through the hard situations. Sure. I know these are trying times for you as Diamond Platnumz, for your family. How are you managing all this? Well, it's just sometimes you need to dedicate yourself to whatever comes, because whatever comes is not your plan. It's we as human beings, like, we are trying to make our own plans, but God got better plans more than what we have. So whatever plan comes, we got to go with that. We got to jump with that. As I'm talking to you right now, tomorrow I'm supposed to be performing in Dar es Salaam. I have a big show, but I came here, last night, and as I'm talking to you right now, I'll be going straight to the airport, taking a flight, going back home because I have to be in Tanzania for the performance tomorrow. So it's just, whatever happens, you have to thank God, because you never know what plan does He have. He pulled for you. It's just, you need to accept everything. Yeah. I know these events, all of them have been happening in a very short period of time. Number one, the late father of your kids now, Ivan Samanga's kids. Now your mother-in-law. How are you hanging in there? Tell me, how are you managing all this? Well, I know it's very difficult, but once you believe in God and you dedicate yourself to God and you let God control that, everything comes easy. So for us, I'm talking like, for us Tanzanians, whatever happened, we take it like it's God's plan. So when we have to respect it, and when we have to control ourselves, we have to make sure either we like it or not, we have to control it, because God always give all these trials and everything to people who believe that they can control them, they can manage to handle. So I believe I'm among those people who God knows that if I put this to Diamond, he can manage it. And I cannot complain, like, I'll manage it. How are all these events affecting your kids? Because I know your marriage, you know, your wife, it's happening like all at once. Yeah, I know. It's just, I think mostly getting a little time to spend with their mom. Aww. Yeah, and even their dad as well. At least me, because most of the time I'm in Tanzania. Sometimes I'm going to be on one of my tours. But for their mom, most of the time they're spending time with them. So I'm with her. They're spending time with her. So they're getting a little time to spend with their mom. But you never know what God plans. I'm so sorry about all this situation. Shukran. On behalf of Uganda, your supporters, and everybody around the globe, people, I'm telling you, they're very glad and honored to see you here in Uganda, especially at such an event. I'm glad to be here.